onsasire moyo. Oli mulungi Yesu, oli mulungi Yesu, Yesu wange oli mulungi Yesu. Oli mulungi nnyo Yesu. Yekwe asasira abafaanana nganze, nange nzise osasire Yesu. Oli mulungi Yawe, oli mulungi Yawe, oli mulungi Yawe, oli mulungi nnyo Yawe. Sebo yekwe asasira abafaanana nganze, laba nange nzise onsasire Yawe. Yahweh, we worship you, Lord. Yahweh, Hosanite, Hosanite, Yahweh, Hosanite, Hosanite, Hosanite. Bandere bobo shandere bobo sakayandara baba, makata baba baba baba, Hosanite boyo, Hosanite. Yekwe, yekwe, yekwe asasira abanafu abakoya bazitowereddwa. Yekwe, only you Lord, only you Lord, only you Lord, only you Lord. Mulungi nnyo Yesu wange, yekwe, yekwe asasira abafaanana nganze, Yesu nange nzise onsasire Yesu. Nze buli kyenfunye mu nsi eno lwakubanga ndi nawe, nga sikulina Mukama mboyana. Na buli kyembala ekyange lwakubanga ndi nawe, mazima kyesaba mu nsi eno beera nange. Bwekuvaako kitange mboyana, Yesu wange faanana amagumba mu kiwonvu, Babirye waabwe mbulwa essubi era mbulwa emirembe. Kyensaba mu nsi eno beera nange, atudde yasinza nti Yesu beera nange. Yesu tondekangawo, Yahweh, amatabanga mangi esinga eyuga, omuyaga nga mungi. Kyensaba mu nsi eno beera nange, atudde yasinza nti Yesu beera nange. Yesu wange kukowoola, Yesu tondekangawo. I need you Lord, amatabanga mangi geserengenya, omuyaga nga mungi. Hold my hand, kyensaba mu nsi eno
Oh, He's able. Somebody cry out and say He's able. It doesn't matter what you're going through. Stand by faith and say He's able. He's able in my situation. He's able to heal you. He's able to make a way. He's able to give you that visa in the mighty name of Jesus. Father, tonight we come in your presence. Lord, in the name of Jesus, we are sending the courts of heaven. For the Bible declares, oh God, come therefore to the courts of heaven, oh God. Come to the throne room of God to receive mercy and grace, to take you through the time of need, oh God. I come right now in the name of Jesus on behalf of my brothers and sisters right now who have put in their papers, King of Glory. Ngaba kwesigo funa visa ya Canada mukama. Waliwo abakirota, waliwo abakiraba, waliwo abataddeyo empapula, waliwo abatali ku invitation, waliwo abalina ssente, waliwo abatalina ssente, naye nga bonna bagamba ti Canada ye destination gye baloota. Ayi Katonda ow'ekisa ekingi, nsaba amafuta Mukama, nsaba feva Mukama, aponya abasajja abo n'abakazi Mukama. Kitange gula portals of heaven, portals of favor, portals of provision, portals of connection, Mukama, that they may come in the name of Jesus. For the Bible declares, oh God, that you shall give unto us at the ends of the earth as our inheritance, oh God. Father, receive the ends of the earth. We receive for the Father's ends of the earth, King of Glory, for our inheritance, Mukama. Nsabira omusajja oyo Mukama, nsabira omukazi oyo Mukama, ngali mu ggwanga ya Canada Mukama, ngali mu ggwanga lya America, ngali mu UK Mukama wange, nga bali mu mawanga ag'omu Europe Mukama, bali kabaka mu mawanga ag'enjawulo Mukama, mu Australia Mukama, mu Switzerland Mukama, in South Africa, in Kenya, Namibia Mukama, different parts of the world Mukama. Naye ng'ebirooto byabwe Mukama baagala okuva we bali Mukama bagende mu bifo ebirala kabaka w'abakabaka weekikolera bajjajjaffe Mukama, wakikolera Abraham Mukama. Do it for your people, I pray Mukama. Wakikolera Jacob Mukama. Do it for your people Mukama wange. Katonda w'ekisekinyi Mukama, in the same way Mukama, nsabira abasajja n'abakazi olwedde abali mu mawanga aga Canada, mu mawanga aga America, abali mu UK, abali mu Europe Mukama, abali different parts of the world Mukama. Naye nga bali mu gaba immigrants Mukama, nsaba favor Mukama, Katonda ba immigrants Mukama, eyeyimusa Mordecai, n'omujja mu kukuuma gate Mukama, n'omufuula kabaka w'abakabaka, omusajja wa kabaka akasweri Mukama, gwe yeesigaye kabaka w'abakabaka. Katonda ya promoting Yusufu, n'omujja mu kkomera Mukama, n'omuvula prime minister wa Egypt. Nsabira baganda baffe, nsabira bannyinaffe Mukama, abali mu makomera Mukama, nga babasiba mu makomera Mukama, bali mu kampu ez'enjawulo, tebamanyi lwe bavaayo Mukama, tebamanyi lwe bafuna mpapula Mukama. Yesu gulawo enzigi, gulawo opportunities Mukama, eyagulyawo Pawulo ne Siira Mukama, bagulyewo Katonda wange Taata. Bafuluma amakomera ago Mukama, bafuluma meditation centers Mukama, si lw'amaanyi si lwa buyinza, naye olw'omwoyo wa Katonda. Father, I give you glory, I give you honor, because I have this confidence Mukama in your word, that when we pray, King of Glory, you hear our prayers. Father, blessed be your holy name. Jesus, blessed be your holy name. Thank you, Holy Spirit, for being our guide, being the signature of the presence of God in the earth realm. You are the guide, you are the comforter, you are the signature that the Lord Jesus Christ left behind, saying, He has not forsaken us, He has not left us as orphans, but He has left unto us the gift of the Father, and that is the Holy Spirit. Father, we thank you, we give you glory. In Jesus' mighty name I pray. Amen. May God answer you. May God favor you from Zion. May God hear you, endorse you, that you may get that visa wherever you want to go. And may the blessing of God overtake you,
that you may see a blessing from your leaving your country to the country of your destination. In Jesus' mighty name I pray for the laws of every country to be adjusted to accommodate your presence, child of God, in every country where you dream. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Chensaba monseno beranange. Chensaba monseno beranange. Father's heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPEevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashes baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPEevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPEevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPEevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashes baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPEevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPEevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPEevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPEevents be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, Kwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbi n'ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD
CD oba ku ka flash. Oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba. Oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa. Bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 775-881-3 obagenda ku Facebook page yaabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPEevents, Excellence, Integrity, Time and Hardworking.